Nga Ssekukkulu kuba kodi poliisi eyongedde ebikwekweto mu bitundu bya Savannah, Luweero ne Nakasongola olw'obubbi bw'ebisolo obweyongedde. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke ategeeza nti baakafuna emisango 5 egyekuusa ku bubbi bw'ente mu bbanga lya myezi 3 ng'ebisolo ebyakabbibwa 251. Emisango 50 naye twaregisteringa ne gondi animals ebisolo ebibbe 461. Ategeezezza nti poliisi yakanunula ente 352 agambye nti mu bikwekweto bakakwata abateeberezebwa okuba babbi b'ente 54 nga baakatwala 4 mu kkooti. Ono agambye nti ab'ebyokwerinda baazudde abantu bangi nga batambuza ente ku bipapula ebijingirire ne namba puleeti enfu. Ategeezezza nti ennyama n'ente enzibe tebakyabitambuliza ku ffuso wabula mu mmotoka eza buyonjo. Number plates ku motoka ezimu tuba mu bikwekweto byaffe twasanze ng'ezimu ziri forged. So bano ababbi bamanyi nti emmotoka zino tumanyi okuzifollowinga. So oluusi bakozesa fake number plates era abapoliisi baffe tugenda kuba tubategeeza nnyo ku kintu ekyo. Asabye abatuuze okutegeeza poliisi mu bwangu nga balina kye beekengedde. Ono asabye abalunzi b'ebisolo okufaayo okussa olukomera ku faamu zaabwe nga kijja kuyambako okukendeeza ku bubbi. Waliwo abantu abalina farms ez'ente. Teriiko kagondi kasengenge konna, naye ente omuntu azirekula ekiro ne zigenda ne zirya. Ekiro nga teziriko na muntu, free range grazing and in the night. Then kumacha bwajja okugenda okuzibala then nasanga nga tezikola ki teziwera. Yo omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananula alabudde abantu ku luguudo lw'Emubende Kasanda mu kifo ekimanyiddwa nga Kalongo olwaguddemu. Asabye abantu okweyambisa enguudo endala okuli olw'Ehoima okutuuka Emubende. Emubende oba Fort Portal bano ab'Emubende bajja kubanga bakolesa oluguudo oluyita Ehoima bagende ekiboga nga bayitira ekakumiro okutuuka Mubende. Era n'abo abava Mubende bwe balina okutambula nga bajja mu kibuga. Kananula alabudde abagoba b'ebidduka ku bye balina okukola nga bavuga mu nnaku zino. Tulina okuteekateeka engendo zaffe mu budde. Ekyokubiri tulina okulabika nti emmotoka zaffe zetugenda okuba nga tuvuga oba nga tutambuliramu nkanike bulungi nnyo era teri n'emu eriko obuzibu bwonna ekirakuviirako akabenje. Enkya ya leero poliisi y'ebidduka ekoze ekikwekweto ku luguudo lwa Jinja Road okufunza baddereeva batalina bisaanizo n'emmotoka ziganyegenya. Balina bye bakutteyo nga bakozesa bubi ekkubo era bakubye ebipapula. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggwire lino Crab Kid TV.